Aya bas omukulu gwe bayita David Lutalo mutandika ya wiki eyo aina interview yaliko ku BBS Telefina nga bamubuuza ku nsonga z'eggwanga Uganda, bamubuuza bamutandika kuba big 3 Bob Wine Bebe Kulu Chameleone nga batambuza endongo kati najja nga agerageranya abayimbi abasatu abazze ne generation yabwe y'enjawulo n'agamba nti ba big 3 baviirawo kwaddako Good Life, Ready and Weasel, David Lutalo ne Eddie Kenzo. Ono yagamba nti kategori eddako ye King Saha naye nga abalenzi okuliziza bafana ne Pallaso. Omusajja bamulekeredde nnyo King Saha, kitegeeza n'ategeeza nti omukulu Pallaso alina okufuba nnyo okwongezaamu amaanyi. Awo nno obusungwe bwasinga okuba ate nga buva. David Lutalo yasobola okuba ate nga ebigambo bino abyogera, era bwe yasobola okuba ate nga abyogera omukulu Pallaso kyamukoledde olw'ensonga Pallaso agenda mu kivulu mu gw'omukaaga nga 9. Awo amawulire abeera ageetaaga mu mbeera yonna zi interviews zonna ogenda ziraba David Lutalo akusinga atya, ani asinga abaffe. Omukulu Pallaso yavuddeyo n'ategeeza nti katunuulire tulabe bwe tuba nga Facebook ku countdown zitambula zitya endongo etambula etya, nga tujjukiddeko mabega omuyimbi oluyimba luno baluyita basudde yakuba oluyimba baluyita abayimbi. N'agamba nti abayimbi mu ggwanga abayimbi yabasengeka mirundi 3. Kati Pallaso waliwo yayimba wagambira nti abayimbi waliwo abayimbi bayimba nga byayimba bya makulu era n'asanyusa. Omukulu Pallaso ono ayinza okuba ayimba n'asanyusa abantu wadde nga byayimbye mpaawo makulu naye ng'anyumisa. Omukulu basudde bw'asobola okuba ate ng'ayimba nga tugezeeko ku David Lutalo ennyimba ze liriko maturity. Oyinza okugamba nti ennyimba za Pallaso bangi ne bagamba nti ate Pallaso ennyimba zakuba twawulirako nti ate za Moses Radio n'abyegana n'agamba si hard disk ye. Mu bawandiisi b'ennyimba gwe twakasembayo David Lutalo alina oluyimba lwawandiikidde mukulu we Chameleone baluyita Forever oba lumanyiiko omukulu oyo. Kati omukulu Pallaso ebigambo yayogedde bingi nnyo n'ategeeza nti David Lutalo yali amusinga ku mulembe guli ogwedda nga tannavaayo, ne kati we yaviira mu America agamba David Lutalo tolina kyogamba Pallaso, kino nno kyonna kigenda wa nkutegeeza ayina ekivulu mu mbeera yonna ayina okwogera ye kyayagala. Omukulu ono Pallaso ebigambo ye byategeezezza wano Pallaso agamba nti lwatandika bwe luti olutalo luli mbigambo n'ennyimba. Actually sinze nalumbye ye yanumbye because nze mumanyi embeera zange, nze tondabanga kaawo mbu msuuzone kikye oba mbuukira ono no, nze usually I respond lwakuba nti abantu beerabira nti bw'oleeta opinion yo oba owadde beetu omulala nayo giwaako ki opinion ye. So nze abantu abamanyi mukimanyi nti siriwo ebyo bintu, nze ndi wa music, nze nkubye music bannange nga nyimba buyimbi nga siina gwe mpalampye siina gwe ntadde wansi. So bwe mba ndi awo mukulu munnange n'akeera enkya nampaako opinion ye aba ataddewo embeera empeesaako opinion ye. Kati waliwo mu bantu kati nga muganda ng'oyo ensi yonna emumanyi waalinnya n'abantu babirivinga byakola ki byayogera, ate nange mbirivinga nti amanyi experience. Aya basi olaba boogera Chameleone ate Pallaso yagamba tayagala bamwogereko, bamutegeeza yongeremu amaanyi, ekitegeeza nti King Saha asinga Pallaso. Obusungu bwe buviira ddala awo, okitegedde. Omukulu basudde yayongera n'ategeeza nti waliwo abayimba ssente yabula n'ayimba ennyimba weeks 3 wiiki 4 ne ziggwako. Abange tubuuze Mayanja family bw'abanga basudde yali agamba kuba n'abayimbi olowooza muyimbi ki mu Mayanja family omuyimbi eyasobola okuba ate nga akikuba. Tuli ku nsonga z'omukulu David Lutalo n'omukulu Pallaso. Pallaso yanyiize nnyo olaba agenda ne mu studio ne video agenda gikola kubanga akitaddemu amaanyi ku nsonga zino. Agamba nti Lutalo yamunafuyizza nnyo ng'omusajja agenda mu concert ye wakiri yali badde agamba nti anaayimbako naye. Olira bwategeeza agamba nti eno brand ye gyayagala okuba ate nga atereeza. Nina abantu bempa emirimu bavubuka bannanga baali baddeyo nga babakuba obutayimbwa bakola biki, but they are working with me under my page. Ndi taata w'abaana, ndi artist sacrificing obulamu bwange for this art. Kati gwe bobanga ebyo nno bimanyi kuba oli wakabi nga naye wabisacrificinga olina okubiwaaki ekitiibwa nti ebintu byoyogera abantu babitwala ng'ekikulu. Toyinza kuntemerako ki taka tujjejjereekereza omuki ku brand omuntu abantu balina walo art bamuyite art
gwenjagala okubuusa n'abayimbi abato. Nze Pallaso bwe mbeera no mu position yange nze manyi bwe mba natuukawo era nze mba manyi bwe nfuna akasente kange ne bwe nfunamu abantu kati bwe mba manyi ne ntunula wansi awo ne ndaba omuyimbi omuto nga ali kumpi n'ekyo kyenkola yeyeka omuyimbi ono ali waggulu omukulu bano bonna be mugamba ba big 3 baani they have already written their legacy talina kyayinza kunkola nze omuyimbi ajja okitegera kyegamba kati okuleka ye bw'aba akyuzinze asobola okudirenga legacy yange olw'okuba alina experience olw'okuba alina byamanyi bingi naye entalo zayise mumanyi bagamba it's very expensive when you basi ayinza okuba musinga kwogera luzungu naye omukulu Pallaso yagambye nga tugenzeeko okunoonyereza ku mitimbagano nga bwe gitambula ku mitimbagano ye Pallaso ne David Lutalo ye bwagamba nti kala gyamusingira oba oliawo ku Facebook bw'oba ogenze ku Facebook follower ba David Lutalo bali 31 mu 15 nezigwamu Pallaso ali 75 mu 14 ku Twitter omukulu Pallaso ali 34 mu 1000 omukulu Lutalo ali 15 ku Instagram David Lutalo ali 11 mu 10 Pallaso ali 7 mu 10 ku TikTok David Lutalo ali 8 n'ekitundu Pallaso ali ku 3 n'ekitundu ku YouTube ba follow David Lutalo ku subscribe ali 29 mu 10 Pallaso ali 3 mu 8 beba mu followinga ku mitimbagano omukulu David Lutalo ne Pallaso awo nno omukulu Pallaso abakitutte ng'agamba nti amusingira ddala naye abaffe ba follow abo bajja mbivulu bwe tuba tutegese nti Pallaso agenze Lugogo ne David Lutalo ali Kyaddondo abajjukira omukulu Pallaso yasookera ku Freedom City n'akikuba ekivulu we yagendako ekyaddondo baaba omukulu David Lutalo akubye ebivulu bbanga na bbanga ne bagamba nti ebivulu tebimusalangako abappe Pallaso ebivulu byali bimusazeeko bingi nnyo bizze bimusala bangi bagamba nti mu lockdown yamuweera omukisa abayimbi nga Lutalo agenze Luweero okulima Pallaso ne yeegazaanya awo abaffe Pallaso muyimbi wa COVID oba abamu bagamba nti ennyimba Pallaso zayimba za Moses Radio ekituufu kyeki omukulu Pallaso ye agamba nti tulina kuba ndongo owulira bino bw'abanga ayagala bya ndongo byakuyimba teyandi tekyetaagisa kunzisa wontadde olina kubeera ku ndongo ne bw'obanga ate endongo mutanso giteekamu ebigambo busawo ebigambo wa abantu ebbeetu olinga bw'asiimye okuwa opinion yo ku muntu kusiima nti nsiimye kanjogere kuki naye okitegedde omukulu Pallaso ayongerako n'ategeeza nti David Lutalo biri byali amusinga byali byadda ng'akyalina mu Amerika ne kati agamba Pallaso yasinga abaffe kiri kitya gweyo ate siri wano lwa bigambo ndi waggulu olw'ebyo byenkoze so nga ngezaako okumujjukiza naye nga mu ndowooza ye mutuufu ne nange mpeerwa omukisa oguwenki so amazima gali nti bw'aba yagambye andi waggulu ansinga ayinza okuba omutuufu naye ansinga muki buli omu alina kyasinga munne n'ebiddawo tebyenkanankana ayinza okuba nsinga mu byayita nga musinga mu bigenda mu maaso otegeera kyegamba tebifaanagana so kituufu si mukyamu naye maybe yeye embeera so nadde ngezaako omujjukiza nti ayinza okuba essaawa eno kuba kati tulina ebipimo bingi si byakwogera bogezi kusabukana there is countdowns there is YouTube subscribers there is waliwo Instagram subscribers waliwo Twitter followers waliwo Facebook ebisaawe ebijjula omuyimbi ono ayimba ebisaawe ebimeka aleeta abantu bameka omuyimbi ono alina bookings mmeka omuyimbi ono abooking ebbeeyi ki omuyimbi ono bwe baba nga balanze ono n'atajja n'oleeta ono abantu bagenda eka ne beebakanga ekisaawe kiri healthy bwe baba nga baate oli atazze ne balanga ono ate ono n'ajja abantu same dimensions weziri so nze siri wano kakasa nti oba ani asinga oba kitegedde awo agambira nti ye ku social media awangula ne tugambe aba social media ba followers boyina 74 bayinza okuyingira ekivulu awo tugendera nti wabeerawo abawagizi n'abadigize omukulu Pallaso bwategeezezza agambye nti tugeze omuyimbi aganye okujja David Lutalo ne Pallaso ani ayinza okuggala ekivulu okitegeera owalukaga tugeze wabatazze aluna mubiri wa kiggala oba Chris Evans akiggala kati ku leve eno David Lutalo yali agambira nti obiseera biri nti King Sawa abatazze bafana ayinza okuggala Pallaso ayinza okuggala okitegeera kati mu nsonga ezo omukulu Pallaso yesinga okuba atenge mulumya omutwe agamba ye ayinza okuggala ewa David Lutalo abaffe kisoboka ne batamenya butebe
omukulu Pallaso ye bw'ategeeza agamba ayinza okumuggala David Lutalo. Agamba luno si Lutalo naye si Lutalo nadde mubangula okuyiga tekukoma nabadde ngezaako mubangula waatalaba nti toyinza keera nca onayogera ekintu ekiri ndikugana notemera ku munne ettaka ejeregerekereze liryefuula nti gobangula ate ng'ojerega nze tonjerega jerega abalala bali comfortable with it naye bw'obanga ompaddeko opinion yo nange ngenda kuwa opinion yange ate nange kinkwatako okuvaayo ndifendinga brand yange nga Pallaso against your opinion kuba your opinion wasn't healthy. So fena tulina obunafu ekigendererwa sikwanika bunafu bwa buli omu ekigendererwa kyakukulaakulana space yo bwoba mwoli ye mukulu oyo gwe bayita Pallaso abaffe ogenda kumbulira gwe Pallaso ne David Lutalo ebigambo ebyo. David Lutalo musajja muyimbi omu ku bawandiisi b'ennyimba be tulinawo akadde kano Moses Radio yava. David Lutalo oba omufunye embuddewo obweddembe nga kuwandiikidde oluyimba toyinza kusigalira ayimba nga nnyonza era bw'osanga omuntu n'agamba nti David Lutalo tayimba bulungi ayinza okuba ayina kyayagala okugamba. Omukulu David Lutalo ye yagambye bw'ati omukulu Pallaso tewaliwo nnyo nakyo nikyogera nali categorizinga abasatu abazenga babeerawo buli gundi nti nembalaga nti Fire Afrigo eri Wamala balina eyaabwe ne bajja Paul Kafeero basudde bere balina eyaabwe ne wajja Komisaki Geoffrey Lutaya Mayinja nabo balina eyaabwe bandi time basatu Bebe Kulu Kamilioni Bobi Wine balina eyaabwe David Lutalo Kenzo Good Life balina eyaabwe nengamba King Saha na Pallaso yandibadde Bafana naye balekerera nnyo oluusi ne balekerera King Saha awavudde obuzibu omusajja we yavudde n'akwata wansi ne waggulu naye nga mukyo abantu abamu nze mbaka story nali nfuluma mu show nga nakatandika omusajja n'agamba omwana oyo mwagadde nnyo abadde azaayiba bulungi naye olimba nnyimba ziyimba apakuka tuli ku live apapiriza nnyo so nze nadda ku drawing board ne ngamba omusajja ono bw'abanga nze obwedda manyi navaayo manyimba kubye nnyo naye mwalimu comment eyo so comment njitwala nga kintu kikulu eri omuntu kyayogedde ku career yange sijja mbusungu nakwagala kukola kinyingira buyingizi kitegedde kibategeeza Pallaso babadde bamuwabula buwabuzi ku musajja akubye ebisaawe n'ebisaawe. David Lutalo tugeze nga ategese mu kibuga Kampala ne Pallaso ani ajjuza ne bagamba nti ekya Pallaso kya 15 ekya David Lutalo kya mutwalo nga byerinaanye. Pallaso yagamba David Lutalo yaga kutambulizaako oluyimba lwayina olwa Nalongo. Olina oluyimba olupya lw'otambuza ate nonneta nange nina oluyimba olupya genda okebera ebinyuma mu relating you can see but sina gwe neekutteko nyimba byange I'm going forward I'm pushing my concert z'abantu bangi wano banvumye bapromota baani naye era ondaba bonna bambuuza ne bagamba oyo ntegeerayo tugende mu maaso so naye bw'oba ompaddeko entegeerayo kubikwata ku nze n'obigamba abantu nange nja kuvaayo mpe entegeera yange kubikwata ku byoyogedde mbigamba abantu mu kwerwanako mu clearinga brand yange n'okukuyigiriza. Ye munywanyi oyo Pallaso bw'ategeezezza ensonga ze naye nze ngamba nti David Lutalo akadde kano katuuseeko oba oliawo ne waba talina hit asobola okutegeka ekivulu kuba kati erinnya lye lirina okusinga endongo egyayina. Era omukulu Pallaso ategeezezza nti bapromota ekivulu kye kyagwa mukaaga naye tannafuna promota amuteekamu ssente oba oliawo ganamawulire ganaba gatambudde ngatuuse ku promota ali eyo omusajja yeetaaga promota wulira bwagamba temuli promota naye nyaniriza yenna ayagala okukola nange mbayita ayagala okukola nange just temuli kubanga temuli azayagala kukola saagala muntu alina nkola ye yekka njagala omuntu agenda owuliriza nange enkola yange twesange wakati so but so far temuli nenyaniriza